customer baffe passport emmere yaffe banganda ddala ya boiro tusibira ddala Oluwombo nga bw'olulaba bwe luti ate nze mbaayo naye ndusibira ddala so muje tulye ffenna ekyemisana ekyeggulo breakfast nga mulira ddala Oluwombo luli olwaffe olwasookawo. Kamonde tokeerabira Oluwombo mululaba si lusiike era abeeraliikirira buto biki wano ekyobulamu tukifiirako ddala. So oddira ekirungo kitono nnyo n'okiteekamu mazzi gano gatuyamba okukola supu. Shuwa buli kimu tekiyiika supu tayiika tinga lwaki tojja n'oli oluwombo lwa mama lwasiba obulungi bwati kulisa akaso temusibisa obuveera bannange nga musiba empombo zaffe sibiza ddala akaso kali akaganda n'olusiba ne lunywera so olusiba bulungi nnyo ate ne lutakalubiza kusumulula nga lwokya kuba wano ffe tugabira ddala emmere eyokya so Oluwombo nga lunywe olusalako bino tobirekaako. Zino ngenda ate kusiba ebox eyaffe era etaliimu kabutto nayo ngenda kusiba ya nkoko naye nga tubeera n'Oluwombo olw'ennyama olw'enkoko olw'embuzi olw'ekyennyanja gwe buli kimu kyoyagala ng'okyagala mu Luwombo na box tuba nakyo kati kombinyeebwa buli kimu kikola ki kibeerawo. So enkoko tubaweera ddala nnyingi tetubaseera. Ekintu kyaffe ekyennyanja tukikola kisupu kyaffe nga kiri awo ebbali tusenako obusenyi tuba twakikoze dda nakyo oba oyagala okumanya we bakikola tujja kulaga. So oteekamu akalagala okusobola okufuna akawoowo n'omala n'osaanukirako bulungi nnyo. N'opanga wano emmere yaffe yonna bokisi Luwombo. So banaye mujje tulye ffenna ku Papaz tubalindiridde ffe we are ready buli kimu tukikoze.